The newsroom, where untold story is revealed. Bade bakubatia gasi wano kana balagala nga mudduka muyiteno ako ke kabadi ke tuyino kola yagala okubasaba bwe mba muvano musoka kupima bali wali nga mubetolola ekyo kye tujja n'okukola bwe bagezaako okubba akalulu kaffe bannange temunindiriranga okulangirira temunindiriranga okuduumira tewali kuduumira kusinga wano mwe muyina obuyinza nde tukitandike kati tutandike n'olwaleero bwe muba muddayo ng'abayekera mutuuke waka ng'abayekera mutandikire okukola mission ez'ekiyekera mukole muzimbe gaali zammwe making sure ina bakyalibo neyazege muzimbe gaali zammwe bwe muba mutambula muddeyo mu Robert style naye tugenda kujjako Museveni mwebale nnyo mwebalire ddala. People power, our power. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Meya. Sawa. Bigenda bitya? Si bibi nnyo ogamba yotya. Nga twesudde amabanga leero. Ombuzi why? Mukulu kyasazeewo. Kyasazeewo atwawula. Manya abanayawula abantu batandika. Kameramani ekyo kyakoze kinaakola. Baawula mpola abantu. Kyatandise kitunaamalako nakyekyo. Atwalanye bwakatya. Okay. Gye tunaamaliriza. Ng'atugobye. Ng'atutuuka seeyo. Kiddeni. Tewali meya. Nje baleko. Kale munna. Meya kulikayo mu campaign. Gye tuli tukyayiriba tetunnaba zivaamu. Nakulengeddeko awo Emityana South ng'oli mu campaign ne Honorable Nalwoga ne ngamba mukulu wange. Bayo kye nakola nali eno nga nkuba mu ngalo. Era kati nafuuse wa numpu mu Mityana South. Amiina. Era nsaba akakiiko k'ebyokulonda kakkirize nkole transfer nga bukyali nondere Mityana. Wano dofaki. Kulonda mubaka. Kikyoyisaawo. Njagala kulonda mubaka. Anyway, nja kusanyuka kasita mwagala kyenjagala. Because nti ekyo kyenjagala. Nze nyenzo gana. Kyenjagala. Nze naawe tuli. Tuti. Kati twayegaseeko mubaka tuli. Tuti. Tetweta. Yes, abantu b'Emityana South. Twongera okubeebaza n'okwongera okubategeeza nti omubaka mwali. Ate era ye mubaka omutuufu w'okulonda. Mwana wammwe mumwekuliza simayibonyeza kukinnyonnyola mwogezi mulungi mukozi ayina empisa wa ddiini tegeeza Nalwoga Kevin oyo nze kwe siva oyo gwe ngendo kasita mala okulonda president nzira ku Nalwoga Kevin abasigadde nze Kyagulanyi Nalwoga Kevin ebisigadde abasigadde mu mumanyi naye nze Kyagulanyi Nalwoga Kevin kati nkwegaseeko okutandika ne ku Lwokuna wiiki tugenda kubeera ne squeeze back y'omubaka Nalwoga ku yes ne yazanyo ng'egamba bweti tokola nsobi yonna 2026 nga 15 tikinga omubaka Nalwoga akadde kodda kigozi naye abantu omubaka bamwagala abantu boogedde okwagala ate kye nasiimye nti abantu balina ekintu kye bapika oba bwe ate nange basiimye nno munnange tulaba Maulana yabadde anyweza wali era agenza olaba comment section era njagala yimirira wano otegeeza Maulana Rain yekyali wange ennyo naye Rain gamba Maulana nti agendeko mu comment section ku kye yakoze alabe omukyala bamanyi waagwa nange dayisa olekadekako ne ngamba baba jangu olabe mula agenda baka nangamba kwensirika tobalabula naye nga anyway tubaagala nabo bebale kutuwa vibe yes but bakitegeere kale tukakomyawo bakitegeere
Anyway, zedeni abatuusaako ensonga zisebasonga ku bikutu bonna b'osinzirira okubeera ng'otulaba ate nga otugoberera. Ensonga zisemasonga wano nno we zituukira ne tuba nga tuzitemaatema n'oba nga ozimanya butereevu nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero nene MC May ensonga nnyingi ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yagenze mu bitundu by'e Kawempe, Kawempe South ne Kawempe North olwaleero. Abangi nga bagamba nti bakola bubi okuwa omusajja Nyanzi kaadi teyandisaanye bandiwadde looyi. Awo Kawempe South tuwekubye omupiira. Ate abalala nga bagamba nti Kawempe North ewali Nalukoola luli we baatukubira emiggo mu by election obulo tutta. Kati ki kye tusuubira ekiriyo leero? Era abantu kyogamba Looyi w'amaanyi awo e Kawempe South awo. E Kawempe South nze mu byempulira bagamba Looyi w'amaanyi. Mu empulira obuvuvungano bw'oyogera bw'otyo nina kye nsobola okukkiriza. Ndaba Nyanzi akalulu simanyi, ndaba vibe ntono okusaidia nnyo. Tweza nalowooza nti baali mu kalulu oba kiri eri wange nzeka, but mu ba MP candidates be tuyina Nyanzi talina waawulikira. Bwe tugamba nti kale Kampala wano okutumulirwano Nyanzi muwolu nnyo. By the way, waliyo abantu nga temwatonderwa bya bufuzi ng'ebirala byonna musobola okubeera abalungi naye nga Nyanzi Fred ng'ebyobufuzi nga birabika just obirimu lwakuba nti muganda wo. Yes, ng'obirimu just lwakuba nti muganda wo n'ebyobufuzi bino ebiri ku level ya national nga biyinza okukaluubirira because bw'obanga olwaleero yeggwe abadde menta wa president olwaleero ayogezaako abantu obwama ne kiba nga ovuddeyo naye nga vibe teriiyo nga ne Mickey Wine just omusirise manya Nubia ndi omusirise owulira nti mulimu vibe y'okubwa meeya. Nyanzi there's something kyendowooza nti Nyanzi oyinza oba ekintu kino ky'olimu nga si ye koliyo. Omwana nalabe mu comment section ng'agamba nti ne mutabani wale ku bwa youth mupya musingo. I influential mga Katonda mga influential than him. Era omwana ne bamuteeka ku taata wa muwangula. Meya kikyo oyagala okukola. Oyo ne bamuteeka ku kifo kye kimu ne Nyanzi mpa hands down. Pa! Mfe tuli naku zino training nkola boxing like ndimo kuyiga boxing. Ngeri gye kwata konde ko enda kubanzigalo omubaka bwetu wano. Meya buza abatulaba tugende bas tutadike show. Ukateged mukutu abatu abaku Beyond Newsroom. Yes sir. Ne ku Den exclusive no mukutu Focus Media. Tubebanirizaako mwe bali kutwagala mwe bali kutulaba nate era tuzze okwongera okutaanya ensonga ezitambula munda mu ggwanga okusaaga kubaawo lwayi lubeerawoko but ate era olina okumanya nti ate bwe tuddawo ku nsonga eziri serious nazo tuzitunuliramu ne tuzikubamu kotto tulabe ensinga bwetambula. Abalwaziza abantu bammwe basaasiddeko abafunye ebizibu by'enjawulo kyokka ate nammwe abafunye essanyu nsanyukira wamu nammwe. Omuzungu agamba it is very easy to be number one but it is difficult to stay number one. Tosagambiza nnyo nti kubanga olwaliro olaba oli wa kitalo noonya ngeri gy'oyinza kubanga ate onyweza awaawo awavudde essanyu oba awavudde ekirungi ekyo osobola okuwakuuma kubanga wayinza okubeera wangu nti wakuwadde promotion ng'ogifunye but okumaintaininga that promotion we wali obuzibu. Kale no fe abamu tukkiriza n'okukkiriza nti obugagga it is just format nnyangu nnyo yakubufuna ne maintenance yaabwo abasinga ffenna we tuviiriddeko era abasinga bwajjanaga nti meya nze nange njjukira nafunako millions 10 basinga abantu abali 30 plus alina olunaku lwajjukira nga mati singa nalukozesa bulungi singa ndi mugagga nnyo abali 30 plus aga nti singa nalukozesa bulungi kale babadde ni kalonga akuyame nga tunatuka myaka 3 oyina kumakinga sure nnyo nti ostruggling okulabika nga o'clocking la 30 ng'olina at least ebimu ku ebyo aba ana atambye bayina because bali ababirina mu 5 babikolerera mu gino emyaka gye mulimu oba gye tulimu so gwe bona olinda ng'owooza nkyali mu myaka 5 oyinza oba nga opportunities zino tokyazirina. Kibi okwenyumiriza mu buto. Kibi nnyo. Era si kya buvunaanyizibwa mu nkyali muto because toyina guarantee na ndagaano gy'okola na Katonda
ku myaka ki gy'ogenda okuwangala ku nsi. But the question remains, kiki kyolese ku nsi? Abaana bo balekedde kaki because tukolerera mu saayi gyaffe balekedde kaki? Taata teyankolerera nze siriiwo nedda oli lake nti gwe munnaye Katonda yatato teyakola naye gwe wali lake bulake. Tomanyi baana bo nti bayinza otufuukira akayinja mu ngatto. Obireka ne babirya yes leka babirye kuba balidde bya kitaabwe ate kati byaki. Sinagambako abantu amuze omwana wange gye ndi so akuleka kiramu butotundanga. Ye bw'alaba nga amagezi ge gamugamba nti kutunda then. Because ensi ekyuka. Eri abaleka ebiragaano wano ebirame wano mu Kampala totundawo nga ka plot kali 25 kwa 5. Ofura bulungi? Nga 25 njagala mpulirize bulungi. Nga 25 kwa 5 gyalese. Olwairo singa akkiriza omwana n'agitunda mu kibuga tugeze Wandegeya. Ngeri worth billions meka? Bili oba 3. Tugezayo Wandegeya ngeza bugeza. Ngezo billions abaana zibamala okubatandikira obulamu ne bukyusa n'abazzukulu baabwe. Ne gwe walekayo ekipapula ekigamba mutokola ki? Nga we bali tebakyayinza nakulaakulanya oluusi ne sente zikulaakulanya tebakola ki? Let them batunde bagende banoonya obulamu obulala. Kwa tulabyeko abatunze obulamu ne bukyukira ddala nenga batandikidde kantu katono nnyo bwe kati. Sabazadde baleka abaana. Tuteteekawo nnyo mbeera. Kwa tulina bukuumi bwabyo. Kyewakolako kimala. Oluusi omwana abadde asobola okutunda n'abaako kyakyusa eri obulamu bwe n'olw'abaganda be n'olw'ekika kyammwe kati gwe olw'ebikolimo bye walekawo n'ebirago bye wakola sente ne zifa obwereere. Kati nze kyovalanga nti nze kyenkoze kyekyo ate kyendiddeko mu bulamu kyekyange. Bwe mala okuvaawo bisigadde Ethani yamanyi ne Arthur. Bebamanyi. Bebamanyi. Bebaliwo either okuuma ligase oba okudonoona. Bebamanyi. Bebamanyi. Meya. Olunaku lwa leero. Kyagulanyi Ssentamwazze Mukawempe. Yes. Oba tugambe nti atandise okubanga addamu okulinnya ebigere mu Buganda region. Abangi we badde boogerera nga bagamba nti NUP eri wano mu Buganda n'agendako mu region endala ne tulaba n'abalagako nga zijja. Okudda kwe Kawempe kitegeeza ki olunaku olwaleero? Kyakoze mu kiseera kino kyalateekeddwa okukola because yasose abakutandikira no mu Buganda tekyandiko Bobi Wine mubazi. Politics ono omulabo olina kubeera mubazi nnyo. Mubazi w'amawulire ne public interest egiri ki. Ti olwaleero eri gye yasookera amaze edda obbalagako katuyingira mu festive season. Ebigenda okuba nga bizibikira ensonga zino biyinza okubeera ebingi. Yadde akimanyi nti kati Central gy'alina okukuba mu festive season yeno. Kubanga Central akimanyiyo si yakujjukiza nnyo ate nga bali. Yadde neeri yatulaze nti waki? Wamaani. But again Central kubanga Central yeetaaga nnyo science mungi. Kati Kampala ogenda kuyita ddo tuddo ogenda kumenyeka ki? Emmotoka egenda kukwama. Okitegedde tewali nnyo ati mungi nnyo era nze mmanyi nti mu Central muno mwayingidde ayongera kunyweza bunyweza because tekiriko okubaganyako birowoozo. Bobi Wine mu Central yasingamu era yawangulamu era ne Mwami Museveni akimanyi nti Bobi Wine mu Central akola ki? Awangulamu. Akimanyi Mwami Museveni kyava ateeka amaanyi akimanyi nti mu Central akola ki? Ate kitagenda kukyuka because ebyongera okunyiza abantu okuva ku Mwami Museveni bye bingi. Nagamba kaba ne bagamba nti tewali lunaku lugenda kukyaba genti nti bane eni amtongedde ojjagala. Kati eni alemu ne bwereta ng'enkuba etonnya mu bisigwa njuki. Abaana basigala ku kimu kyofuzeeko kikoze ki? Enough is what? Enough. Kitegeeza abantu bakulaga nti watonyereza mu bisigwa enjuki. Ate singa tuteekawo Kyagulanyi ayinza n'otanga okutonyesa ssente. Okategedde bulungi? Nti olaba kati akoze kino. Waliwo ekirungi ennyo. President Museveni bagavumenti ya Mwami Museveni mukazi mujja kabugo kakadde tekaggwamu nsekere. Tekakola ki? Mukazi mujja kabugo kakadde tekaggwamu nsekere. Nti mukazi mujjawo ne bwalibeera atya ne bwali erungi yatya tekabulamu. So mujja otakulimbanga nti mukwano gwo ye government eno nti Museveni President Museveni ne government eno tebakulimbanga nti munnange abantu bakulimbye bakwagadde. Kubanga n'abakwagala bennyini abalowooza nti bakwagala apart from singa teziba kuba ssente na protecting their interests yasinga tebandibaddewo because ebo bakimanyi nti enough is enough. 40 years is enough. Yes. So what I'm trying to bring out is nti mu ggwanga Uganda
Central oboya gatoyagala ye making opposition. So Bobi Wine being in Kawempe tusubira kulaba ate vibe esinganewa nerije yabadde. Though security wise ate tuyinza okulaba muko okulemesebwa okwenjawulo nze ntebereza sure but I'm just ntebereza buti definitely chimbadde ndo okubuuza nti bwe tuba tujjukira by elections za mwaka guwedde wano ekyali e Kawempe North ewa Nalukoola nga we balaga essaawa eno meeya n'essaawa y'olunaku olwaleero waliwo bannamawulire ng'oyo ye teyadda yalimala ng'era ekyo tekiri muvaako nga yakubwa waliwo abaana nga bo embeera gye baayisibwamu ne guno gwaka nga ne bwe buli badde tebirikyuka tusubire ku luno ab'ebyokwerinda okukolayo ekyenjawulo oba embeera eyinza okubanga it is two way basobola okubaako ekyenjawulo nga bagamba ekyamagero batabaawo mbeera nnyeekanga kyokka ate era wasobola okubeerawo embeera ekanga lwakuba nti kampeeni z'omulundi guno ate bw'okompayaringa n'eza 2021 ate zino ziri waakiriko ez'omulundi guli zaasukkamu effujjo ez'omulundi guno nze ndaba abakuumaddembe bakoze kati ng'eriyo yali mu Western eyo bakola ekyobusiru but ate awalala mbadde ndaba nti bamugira because benawulira nti Masaka gara okola ne ku Masaka Rico nawulira nti iziti byebimu kuba nalaba RCC nga amugamba etonyeka gwake tajja kubeera ku recreation ground nendaba recently nga omukyala Namayanja ng'agamba nti agenda kubeera ku kisaawe ky'essaza byanjawulo kusawo chesaza no ate recreation indala kusaza grounds yeah ndowooza kati bakyusa but of course nebo muteka kusaza grounds that is enough kubanga abamasaka gwe kyenjagala otegeere abamasaka so ate nga saze soundingana nnyo mityana masaka kusaza wa soundinga nnyo so ndabira danti ku mulundi guno yadde okulemesebwa kuba abaawo ko kutontono balage nti abantu bafuula abantu bakoze eki bagenda ne bayisawo ebintu byabwe newankubadde nga ne basiba nabo bakola ki be bangi abali mu kuggwera mu makomera but kyesaba gavumenti nti ekyo si ye solution eyokwata abaana onywa Fanta nywa Coca-Cola omwana yawe kayimbya akayimba ndeka okuwagira gwenjagala sazza musango ate tusobola kufosinga muntu kwagala gulinga mukwano politics gulinga eringa love ne bwona omukakotya ng'akukooya aba akukooye omusajja olina mukwata mu kiseera kino ng'enkwawa tezinnakuwunya naye the moment enkwawa kazitandika okuwunya omusajja naliko okuwulira akaswa kakuvaamu ne bw'olibeera nga mukatona mugulu bakutenda kuba nti yeggwe musufu otya nkubuulire enkwawa zijja kuba ziwunye musajja munywe musajja mulye mu kiseera ng'enkwawa tezinnawunya nga ne bw'omuteera omukka mu kisenge agamba baby wow ne time egenda tuuka ekiseera nga ne bw'okola bukolozi agamba kino kiyo nfuuyire okufaaki okolaki nfuuyire ofaaki time ebaawo omukazi nga ne bw'ona omukolera ebirungi ebifaana bitya nga bw'ojja oli musanyufu agamba ha leero kati ndowooza akuwaddeko baaba kati ojja weesesaasesa leero ndowooza essanyu gy'olijje nga ne bw'oseka bimunyiiza bunyiiza nga bw'onowooza oseke munnaye kamuleetera kalaavu bw'onomuleetera ka apple nga gw'olowooza osuprising nga nomuleetera ka apple yalowooza nti kakati z'olese mba amalaaya eyo time ebaawo kati gavumenti yaffe eno obuulira ebigambo bino ne bwe muleeta apple ne bwe mutonyesa enkuba ya soda ne mumuzigaba mutya enkwawa zaawunya dda enkwawa zaawunya dda meya olunaku olwaleero mu Kawempe weewamu walaga mu North we wali omubaka Luyimbazi Nalukoola nga Nalukoola ono nno ne mu palamenti gyali naye omusango gwe gukyali eri mu kkooti gye baamuwaabira nti obuwanguzi bwe bwalimu obukoki obulumira bungi Nalukoola kyalina amaanyi mu Kawempe agasobola okumuvuga okumuwanguza akalulu ka 2026 ne bwe kiba kidomola kasita kibako umbrella mu Kawempe bajja kiteekinga kimbala jagala okujjukiza ekyo ne butakirwako nnyo n'atali oyo mwami Nalukoola kyonna kibatadde kasita kibanga kya Nupu bajja kiteekinga mu Kawempe bantu ba NUP naddala eyo eya Nalukoola eyo y'abasiraamu ndala mukko ne baneteekawo ekidomola bajja kukironda kasita kibaka ambuleera
Kyogamba abantu bakoowa nnyo Nambi ne famire ya Haji Kigongo. Tebagikoowa naye abantu bakoowa NRM. Njagala nfune bulungi. Haji Moses Kigongo tebamukoowa. Yadde Nambi tebamukoowa. Naye abantu bakoowa political party gye bakiikirira oba gye basubscribingako. Eyo political party mwalabya akatambi onatirire era nkavumira ne kuvumirira ng'omusajja oba afunye accident. Yabadde mu motoka. Ng'abantu nfyo ky'omutaasa bawuza kimu ki. Awagira NRM. Mbivumirira ebikolwa ebyo nesse kuvumirira naye nakyo okivumirira ate bw'ogamba ne bannaye. Omuntu yayotuka n'omutunuulira abantu bali mu kkomera bafunda baleese omukyala ng'asesema Musaayi Sauda Madad. Ne bakwaga tebaminaako nakisantira bamuzzaayo naye ng'omukazi asesema muki? Musaayi. Kati omuntu naye bwakugwikirizaako kawa Uganda bwekoze buli lwolwamu buyinza those are all the repercussions of staying in power for so long. Those are all repercussions. And you like it or not, we are still seeing a lot of things. Nebitali kwebi. Bagamba ku mulembe gwa Idi Amin time yatuuka ng'okulaba obulabi. Ng'abasirikale ayambulamu uniform n'ayambala leeya asobole okuyita mu bantu afune wanyu otuzi. Because yali abasukkulumya. Time came ng'ekyamazima kintu kikoze kitya. Kati ng'olina kwambula mbwambazi uniform otambule nga civilian oyite mu bantu ofune ku kyonywa nawe ofuuke nga wanayinki. Kati awo kwambala uniform ya yellow wetutuuse oba wetwolekera. Kubanga nabo ojja batunuulira nga ababe bambala ebintu mubakwata mbagulako gwa butujju. Mwabamu bambala ebintu. Ate tebalina amaanyi naye alinda w'olifunira ekizibu. Era nze mbalaba abaana bano nga beereega namulaba omu ng'akutte n'omuggo osima baba bamukalabula n'akwata omuggo ali mu siyanta. Bupaamu omuggo gwange. Paamu omuggo gwange. Yererererere. Kubanga otambula ne minisita. Wacha wewe. Minisita kigo otambula nayo. Golowooza oli wa kitalo nnyo. Enkyanga bajja musuula. Kategedde akantu ako. Tofuuka wa kitalo nnyo because mukakati otambula ne minisita. Oli Muganda yeggwe Namwanje. Yeggwe Kasirye. Yanedda mukwano omuggo tugumanyi nti sigwa mmwe. Esigwa mmwe mukwano. Eri ababeera nagwo. Chovola ovuga siyanta. Sima siyenta. Sierova. So tukakkana bukakkanyi. Toteekawo nnyombeera. Don't exaggerate things. Toleeta nnyombeera mukwano gwange. Oli mwana okutula n'abalanga tekikufuula mulangira. Osigala oli munkuse. Wumbwa chovola mugweredde mu makomera abamu. Bakuwadde kola omulimu gw'abasajja and you be so much excited of whom you do day. At the end of the day, bagoba wumbwa. Mulimu gwo guwedde wo. Batwala buvundidde mu makomera buli eyo. Gwomu ku bantu abazze mumpe ebintu ebimu nga mbitambuliddeko nnyo mu bulamu bw'ensi. For the meantime wetubeeredde ffenna. Olina nnyo ekigambo ky'otera okukozesa nti gavumenti eno ekuwaamu. Teri gavumenti gwe tasobola kuwaamu. Tuli ffenna wano. Bukeera ku makya ng'olwaliro okuntuukako olina kuyita mu appointment. Meya njagala kukulaba nti ogenda kuyitawa. Essimu zo nga akyazikwata ali bize. Ogenda otuuka ku kakomera kange nga aba-SFC abasirikale bayimiridde. Boss waliwo akwetaaga nti anidde mutwalire miliyoni ezo. Bakuwaamu nkugambye time yatuuka nga tuli mu festival season ng'eno nga bula ennaku nga 5 omusajja n'ajja ku TV y'eggwanga. Munaatusonyiwa okubasumbuwamu katono nnyo banne kano ka breaking news. Amannya gange yenze Sobe. Akulira ababbi mu Kampala. Nenja alategeeza eggwanga nti teri agenda kubabbira bintu byammwe wiiki eno. Mubeere bulungi, muchaguze, tubawaddemu ka off. Tiriri tweyanza nnyo tweyanze. Naddawo. Mu ggwanga erina pulezidenti. Mu ggwanga erina akulira ababbi mu ggwanga. Nemwe gavumenti musagala okusaaga yakuwaddemu. Gwogimanyi? Gavumenti yakuwaddemu. Gavumenti yakuwaddemu sipapa yayimiriranga n'asooka afuka. Miranga kubona emotoka n'agireka mu guuni n'egeetukuta n'asooka agenda afuke. Jamu n'akwata. N'alumba ku kibe kya bagambye nti oyo Brian White yayitako lumuku Sudiru. Ne bayimiriza. Ne Sudiru ne bamukwatiramu mu jamu. Sudiru n'abuuza omwana we kati owaayi. Ani oyo? President yayita nti oyo bamuyita Brian White. Nga ne boogerako tamumanyi. Akola ki? Timugagga. Akola ki? Kuba abagagga kye beetaaga okutegeera. Ayina apartment ki? Ayina bizimbe ki mu Kampala?
Aina gundi ki business gy'akola eyo aina ssomero ki aina ddwaliro ki tya anedda nti bwe bane basajja abagagga bamaza sente yakoze eki tibannaye omugagga ng'alina kuyimirira Sir Brian White ayitewo so byonna tubikole kuwamu ne tetwerabira nti bano abantu betulimu yegwe kirumira gwe Sekabembe yegwe Kasiriye gwe Kasiriye gwe Sekimera yegwe Mwanje kati saagala weerowooze nti oli wa kitalo nnyo nti oyagalwa nnyo kyakuluma nnyo okulaba abambi omusajja afiira mu mmotoka afunye akabenje nga nze kyannuma nga ndaba omusajja asaba buyambi nga we NRM ekyo tukivumirira naye nammwe abanene mu gavumenti mukubemu ttooki mumanye nti ensi ndowooza weeri Meya tujjukira bulungi mu kalulu ka 2021 2020 Kyagulanyi yali ayolekera ebitundu by'e Kalangala eyo ne Kayunga we wasinga okuva obuzibu obw'amaanyi ndowooza mu campaign trail eyo mu wiiki eno yemu agenda kuddako e Mukono Meya kiki kitegeeza Bobi Wine okudda mu Mukono oyo nga aminamuko memories ezifaananako bwe ziti kineefaananyiriza ku kyali mu Arua no already mu Arua yabadde era walabye ekyabaddeyo yes twalabye byonna ebyakolebwa Bobi Wine mu biseera nga ali mu campaigns ezo byonna ebyakolebwa mu myaka egiwezise campaigns eziwedde byonna byongera kukulaga nti tebyongera kusiiga kifaananyi kirungi eri gavumenti ye Bobi Wine bimwongera biki maanyi era gwe kyomanye Mukono masavu ajja kubeera wama no wano mu Buganda gwe kyomanya Bobi Wine bamuyita nantagambwako wano tasobye mu Buganda awalala musolo twepankirako ne wano mu Buganda musoke mukireke ng'alina abaana abavoola Buganda ne bavoola Katikkiro anti nedda mukwano esi ye Bobi Wine abavoola balala abavoola baki abavoola balala si ye Bobi Wine gwe kyogamba bwe kimuntu kinenyeze Museveni oba nfuna era waliwo ekikolebwa n'ogamba kino president akimanyi kategedde naye ekisibu kimu tuga kinenyeza Bobi Wine. Bobi Wine muntu alina institution yagaba obukulembeze meya bano abafulumya obutambi nga bagamba tojje newaffe ffe ababodaboda baffe tetubaako gwe tulaba n'omu nga abugoberera mujje musako muno ne mu ssente president yabawadda ssente bubinja bw'omuyeka president Museveni bubinja bw'aba mafia abaagala okulaga Museveni nti bakitawe ne njagala bategeeza era mbalabule twano mu Buganda ne bw'ono facilitating otyo okulemesa Bobi Wine nga Museveni takimanyiiko ojja kiyira bwereere kati akabinja kaba bodo solo kayinza kukola ki ku Bobi Wine ng'agambye kugenda Kawempe kayinza kukola wuki nsa n'okwekanganga ku stage kwayogeredde yasingako bodaboda ennyingi kati njagala okugamba ebigambo bino nti mukwano ebya bodaboda tukiddamu nakyeraliikirira ekyo abodaboda titwagala ate mutunyize na bunyiiza temulina nakuteesa hayi Masaka RSS yagamba nedda ssebo temuteesa saagala muteese nakuteesa mu mujja tunyiiza bunyiiza meya wansaba Masaka gye bamuzaala kuba mukagala wa wiiki eno gyali Bobi Wine yes Masaka ojja kuwulira ate nga kyekibuga Mpuuga mwe basiiba buli ddakiika nga kati ojja wulira ogenda wulira Mpuuga mwana yagamba kati gakubuguma ojja kuwulira begamubuguma Mpuuga gagenda kubuguma ina gagenda kubuguma ogawulira otegeere nti omwana waki w'embogo ali mu kitundu oyo bw'alinnya wanti ettaka likankana meya tokipika nnyo Bobi Wine atandika okukankanya ekitundu ng'abulayo kilomita zinga 2 okutuuka meya okipise nze nkugambye naawe woba olinnyo owulira n'akawowo okawulira nti ajja Bobi Wine ettaka oliwulira nga linyeenya n'emiti ogiwulira n'ebinyonyi obiwulira yes ffe twali mu kuziika Katolu Bwama Bobi Wine alyoka ajje ne twatandika okulaba amasannyalaze gonna nga tuyitamu ne kitwala essaawa nnamba ng'omukulu tannatuuka leero naakusobola nze nkubuulira nga tannatuuka nga jabuzi aya mwe temumanyi omusajja oli kyayina okakasa kugambye waliwo abaana babasooka bajja bakola basalakaawo mwenna ne beerawo
Karachin mina ma kali mwana mtende kala chechide sawa ngani nambe musanya ngatanatuka oliyo kana mutali ko luli tudde wano mutali ko luli la kawempe tuli wano mengo kujja kalanda oliyo gano olwo Masakano gwe twogerako yalimu abantu abateeketeeke Buganda beeteeseteese bani omuli ababaka nga Bamathasi Mpuga Nsamba ani abaganda Buganda yabateekateeka meya tewali yaweereza Mengo waneeno baba yabuweereza nakiwala kine yaweereza teyawumula yakola kitata kyawumula so sigwa abasajja ab'ebitiibwa nga Abedi Bwanika ate mujjembe ebitiibwa meya alina ekitiibwa mujjembe ebitiibwa mubaka wa parliament muteekeko kali ka honorable period musajja yesimba okubwa president kati naagwa alina ebisanizo byonna oyo mumanyi oyo musajja Mugalatiya oyo ku mbuzi bamuwa project y'okugula embuzi omumanyi oyo yakola ati nga abaagala embuzi naga nti owaayi embuzi twagala nzirugavu n'asooka azikuba ddaayi baba bali ku mukolo nga guno weppa baneetonya embuzi neziba zitya meya yasituka mpola mpola ye bwe yalaba akaddedde akagiza nti wangi yasituka mpola mpola ng'alina kyakima misinde shu hawa newafiira muloge meya naawereka kunnimba booti misana tukuga omusajja we w'ekitiibwa osaaga ne bamafiya wano mu Uganda Abedi Bwanika bagenza okujja mu bwemupi gavumenti nibo bagiridde balidde balwanyisa gavumenti eno ogijjako anti kati ate banaakola kimunnaye balina katukukuumirawo taagala ayingire mu gavumenti direct alabe eno mu kafo mayika mbabuulire mu gavumenti kyemulina osooka otegeera kiri kimu it is two way osobola okubeera opposition nga mu kafo k'olimu ate oliiramu nnyo n'okusinga ali mu gavumenti mu when you're in a position yes kati Abedi Bwanika they were in position not your position okategedde not opposition but they are in position you had a political party abadde avuganya budget nga zijja umugambe ki so tusuubire Empuuga ne banne kumanyi ge batadde mu Masaka okufatta okugenda okwa Kyagulanyi azze Masaka tosobola Masaka ne bwe lutalo nga lutandise wano nga lwa Kyagulanyi tosobola luzikiza wamaanyi bw'atyo Bobi Wine wali wamaanyi sina wamaanyi wokka bu central nkugayo ke yayingidde talina watagenda kuyuguumya gwe mute kale mute ate kwerigini street awe Masaka ayitawo ku muto akkirire yiri eri ku ssaza gende ekijja bwemi yingira mu Kigamba yingira mu Nnyendo yingira mu Central Market yawo Buddu Street mama nnyabo halalalala atambule olaba abantu basuulawo amalwaliro gaabwe wanje n'abasomesa bajja kuta amasomo agaye nti it is a public holiday olwokuba Kyagulanyi yes meya people bemwogerako mu kyaka musaaga Kyagulanyi wamaanyi bw'atyo kyogamba yaganye buganyi kukwata ku Mulangira Ssuuna nakati ali ku macupa yakoze atya yaganye buganyi mukwata mu nakati ali ku macupa osaaga yaguddemu n'akalogojjo mu luzungu tuyita obulwadde obwo aw'akalogojjo obwo aguddemu akalogojjo Mulangira Ssuuna yenna takyabitegeera akalogojjo kamusumbuwa kana just kukwata mu ngalo yo gutwogerako lwaki mupika nnyo ebintu abaana ate kupika bintu kwe tewabirabye gokyogamba Mulangira Ssuuna olaba yeye kati musajja mwamujjonkedde yakogedde in just one day baloza twerabira wadde wajjeno wadde mugundi oyo ovumye ojonkedde ojozunga bakulabisiza genda mumuli wumbwa oza abantu twerabira bw'obata kuisono nayo kyenda ekyokubiri gw'otayagala nze bw'oba tusikwagala tonsinisidirako mannyo nkubuulira zirina ne mu YouTube bano besaagala nga ye nkugambye ne bwe ndibeera nga yasigadde eka sirimu wa interview
ngoyo ye wa mugoba go nkubira ku kane vuga motoka yange ndika mafuta gange nenzija nenkuwa nenyi nagwe sola ne bwangama ti wayi motoka yo ngereke kama mafuta sijja bwe masi kwagala tukoyo abantu okwefuna mu pretending bwe twa pretending atwafuna ki o pretending ano roza ati munango pretending ne chikune ne chikusumagiza nchikuwa obutwa kati nzo mulabe wange nkubeera wala kubeera wala tosi kuganya kubanga the moment ulembera close nawe mbunkuyige one day sefula mugezi nawe osokufuka ko mugezi nonsinga gezi wange sikuwa gap kulabisizawo ne blasting logo wantama ngoli mukambwe nnyo meya wantama nkugambirawo so kati ojo yimba kubanga oyagala olaga amaanyi olaga simanya bikiki olaga is a presidential candidate n'olaga engalo bbiri what wacha wewe babikulu munene wa kibuga Sayima jalowooza Bobi Wine gwe jangu ne clear jangu mumbere eri respective jangu mumbere oyi blood amasanyaze gasuka tibikyali biri mugunja kukutomera abantu bamenyi bayina akamanyiro gweddeni muntu agala meya gwe yalabe mubende kati bwayagala gwe meya mabere gwe to papa meya kati gwe walaba ono mulala meya yali atambulira kubigere kati avuga mu motoka bilala ate si malala checho put respect over my name meya gwe wali omanyi yali wa radio kati wa TV meya gwe wali omanyi yali tebasoba mukyaza kuzichano kati mu Uganda yonna nkera nga ina appointment nga mutwalo n'ensala kwa ne bwe nkulaga bulazi simu meya mpayo gwe tuogerako so put respect over my name tegera gwe meya luli yali akwana babutogo kati nedda yakyukamu kati adetinga bahonale boys ka esa akolwa kyo kataddeko kale adetinga honale MC Meya Mansour Simanda tata nakawuka King Saha yakoze ekivulo ekyabadde so successful ku cricket over we yavudde over the weekend was it Friday nagenda emukono ku Saturday I think kusho ye mukono yagamba je yabadde ne bamukubira esimu ngagamba ekiri nate ne kyotera gyobadde ojje ncha ku Sunday munnange wetwogerera ekivulu bakisazizaamu Bukasoro RDC simanya RPC DPC bonna babisazizaamu bakutte ekivulu kyo ne bakisazaamu bati bayinza mukkiriza mu kiseera nga Bobi Wine yayinga agenda Masaka bakimanyi anti kati Bobi Wine watali King Saha n'abeerawo amakimala Bobi Wine kati kankubuli asobola King Saha ku level kwali asobola okukakkanya okubiriza olukiiko Bobi Wine asobola okubiriza n'abakakkanya era nga bwe yandibadde omuyimi ne baga nti balimbye Bobi Wine King Saha asobola okuggala ekivulu ekyo n'abagamba ate mu mbeera ey'ekitiibwa walabye omusajja ng'ali mu bantu naye ng'ali eri muwa niyawunse ng'alina okuyisawo kyaliwe King Saha so that kale bati basobola kukola nsobi eyo King Saha mukkiriza ajjeeyo kyotera kitegeeza wandibaddeawo nga ne Bobi Wine abasindikidde ka audio nti abantu beekyotera okategedde nzija okategedde so kano babadde bakategese King Saha baganye kagenderere bamuwaddemu ne bamulekawo nabikola ebirala naye wali tebaagala bamanyi Bobi Wine mu kiseera kyekimu ng'ate naye agenda Masaka you see it is something bonna ate bava wamu ate bava kyade kijja kukalubamu bade balina oteekawo embeera kati bana bali mu kwewakana beewakana byabwe but of course ate kati mwani yaganye Minister Kasolo yavudde ekirala Kasolo wali akifo akyetaaga nnyo nga gyenkomezza ate akitaddemu nnyo kyo njagala mutegeere nalabyeko nga akyetaaga nnyo ate akitaddemu ki nnyo kaakati King Saha n'alinnya ekyotera kibakabaka weddemu kubanga n'oli eyeesimbye ku kaadi ya Nuupu ako kabadde agenda okukozesa ng'akadaala kyemukyerabidde ekyo eri yabadde laale ng'ewedde King Saha kugenda naye ndoosinga bwe ndoosinzi candidate waawo oyo Kasolo abadde awedde nti ono ye waffe kwendoosinga bwe ndoosinzi nti we papa
Kono kwesiva. Kasolo abadde awedde. Kyovula naye abadde kubanga kati bonna bali kanayo cyane campaign ziba wuba. Kati kyomanya candidate wekyotera wali kadi ya Nuupu yabadde amaze okwogera ne King Sanga kyonna kiwedde. Nalete boweri. Kiwedde, yes, era King Sanga wali kutaka mwanyi kaliwo mubaka waffe. Bannakyotera nga bamanya ekyokukola but already era bakimanyi. Ate kati ekyomuganda kyayongedera kusajjulira ddala mbeera. King Sanga kwesonyiwa agenda kwasamira oyo. Nalabye abakubidde akayimba ku mangu. Agenda kuba nazaalwa kyotera. Ojja kuwulira. Kyotera okujja kuno. Ogenda kuwulira. Ongoba oti ewaffe. Ogenda kuwulira. King Sanga yavaddemu omusajja. Oyinza otyo oyita omuntu ombwatyo n'omuyita kasusu. Yamanyi naye alina nsonga ze munnaye. Yamusuza bulungi. Alina nsonga ze. But gwe kyoga kiyamukoze kyadde kirungi. Gomayo okusazaamu shonge eyo ku level kwebadde etuuse. Nga ebulayo sawa busawa. Ebulayo sawa busawa gwe kiyita kyamu. Motadde sente zonna. Motadde sente zonna. Mukulu Innocent omulengedde. Mulaba. Yangobe ennaku zino. Yampa akantu. Nendoza nange leero ampeeyo. Baaba lwaki ompaayo kantu leero? Mukulu Innocent. Yampa akantu. Era baddeyo akantu leero. Abantu ne baŋŋamba oleesa omusajja oyo. Tuyamba omutukomezeewo. Okay. Ne tumwebaza. Omanyi meya mu mawulire wano si kyangu kuuma ligase by the way. Si kyangu. Omuntu bw'aba akuumye erinnya lye n'akwata emyaka 10 n'agiteekaawo n'agattako emirala. Omuntu oyo buli wamusanga omuwa respect. Amiina. So naye nayiga mu nsi eno nti buli muntu waali nina okumuwa ekitiibwa. Meya. So kino ekyokukeera ku makya ne bagaana King Sanga otegeka ekivulu kye ekyotera oba okuyimba. Kyabadde nga kirina mukosa mu political. Of course wabaddewo ka politics akabaddewo. Kugambye eri yabadde laale, yabadde maze okuggwa. Kadde tabadde amaze omwendo osinga nga kiwebwe. Yenna ali awo. Ate ng'era omulamu omukulu Kasulu balina mujja mu kyotera mu mbeera yonna oba ayagala oba tayagala. Kakati meya. Minister Kasolo ku bino ebyabaddewo gana ekivulu kya King Sanga asikowalinga. Talina wasikowalingira nti kyayongera ku kyabwokya lwakuba nti ayinza sikowalinga olw'okuba nti tafunye omuyaga guno ogw'abantu abangi. Abalonzi be tebagulabyeko abakyamukkiririza mbati singa King Sanga agenze ekyotera awo. Muganda nange badde bigenda kubeera birala era olutabi badde tugenda kukyukamu nnyo naddala ku sayidi ya Kasolo. Waliwo akatambi awo ke nalabye. Minister Kasolo yadde ali mu ku-addressing abantu ng'alina waali mu campaign nga n'abagamba opponent we gwali naye owa Nuupu. Beewambira abantu baabwe mbu baleeta drones ekiro ne bawamba abantu ne babaleeta ne Kampala ne babakwekayo. Then after some time ne bata abantu abo. Ate nga tubalaba mu makooti, Kasolo ye yeeyogerera. Nga tubalaba mu makooti. I think zemu ebiva mu level y'omuntu nga minister. Nomanya nti kati bambi kigamba kibadde okukozesa kinene nnyo naye katukituuka kankigonzegonzeemu. Kati omusuubira kwogera ki? Daddy's boy. Mwana wa taata ayogere ki? Ayogere ki yalabye ki? Bannayuganda bayitamu abimanyi babagoba ku ttaka baali bamugobyeku ku ttaka yabimanyi era alowooza beekoza. Beekoza bebagoba ku mataka. Ku nnaku yaabwe gye bayitamu. Bano bonna beekoza Akireo Kivumbi ba Bobby Yanga beekoza. Okusinziira ku ye beekoza byayogedde beekoza. So kati tugambe nti ebigambo ebimu byogerwa wakati mu kutya nti ba opponents gwalina obawa amaanyi. Of course wamaanyi ate kyotera tokyayinza kujjawo NRM. Kasolo ataddewo nnyinyi naye mpozi agenda katwaza kifuba naye njagala mbabuulira awo tokyayinza kujjawo NRM. Kubuulira. Ine tekisobola kujjawo awo. Naye akimanyi nti akalulu mukamu kalu kagenda osembayo okugula ebbeeyi keekana ak'omulundi guno. Akalulu kaawo agenda kagula ekitone ennyo buli mulonzi emitwalo 10. Nze nkugambye ekitono nnyo kyawo agenda kagula emitwalo 10. Ate nabo nga balina tiikinga nga abalala. Tugezeewo ogenda afuna obulonde bwe buba mitwalo 5. Ze sente mmeka ku mitwalo 10. Mpitirivu n'ekyomanya akalulu kaawo alina okukagula billions.
kati ye ng'agenda kujjamu mmeka ya anti bafa bitiibwa munnaye meya musajja ajasti abantu bamwagala katulinde ate abamwagazi be bamugjayo katulinde tuli ku beyond the newsroom atulaba the new exclusive njagala okubeera nga mbajjukiza nti MC Mayor buli lw'omunoonya nga tumulaba wali wamu wokka wogenda okumusanga nga wotali kubulako bagita MC Mayor live soko oyiteyo ko subscribing ngo like ngo sharing ate waakoyo kubanga mulungi nnyo nnyini ddala kuba ensonga z'abakuleetera nungi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.